Minisita Kyofa Togabye yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno nga gwetabiddwako abakungu okuva mu bitongole by'ebyenjigiriza eby'enjawulo, abasomesa wamu n'abalala, ng'omukolo gw'okulayiza gukulembeddwamu munnamateeka okuva mu kkooti enkulu David Lufunya. At national level, to the best of my ability. Munnamateeka Lufunya ajjukiza abayizi abalayidde nti ebiragiro bye bakubye si bya kuyisa bivvulo, ng'abasabye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bwe boolekedde. This is a contract you make with the people you're going to lead. So take it at heart. I hope you study the oath and make sure you are held accountable by the oath you're going to take of office. Minisita Kyofa agamba nti emize gisibuka mu masomero omutali ddiini nga gino mwe muli omukwano ogw'ekifuula nnenge wamu n'emirala, nga n'olwekyo abazadde basaana okuba abeegendereza ku masomero ge batwalamu abaana baabwe. Abayizi mu masomero ago ag'obuvunaanyizibwa ekisooka agalina eddiini, amasomero ge gamba kati kizibu okulira ebuddo nti baakopi. Nawe omwana ayagala okukupa oswala kubanga tolina na munno akulinaanye. Busura na mugamba kirowoozo nti bakopa tekimanyi, yakimanyi nti omutwe gwe gukola ki gwe gukeyimirira. Ekyo emize gye tutandikiramu ne gyonoona eggwanga, kubanga omuyizi akopa okuva ano n'akopa P7 senior 4 senior ey'omukaaga, manya bw'ayingira mu university era bye basooka okukopa. Kakati oyo bw'abeera omusawo muba mugenze kutta baki kuba tabiyize. Asabye abayizi abalayidde okulaganira wamu ne gavumenti mu kulwanyisa enguzi mu masomero n'emirala. Nnyo emyaka gyo omuvubuka okweteeka mu myaka gyo ne gikoma mangu. Tugitwala tutya mu katyabaga ebiragalalagala, obavubuka okweteeka mu mize egitali mirungi, ate nga bakimanyi nti ne siriimu tukyali naye naddala mu kitundu kyange wano wentwala Kampala ne Wakiso, siriimu akyali mungiko. Kale abavubuka baffe buli tubeera tufuna omukisa tubajjukiza nti kino bannange kibi, kino mwekuume musobole okutuuka ku bigendererwa byammwe n'ebiseera by'omwazo. Omulangira Nyabongo Sansanga y'Ssaabawandiisi w'olukiiko olukulembeze era nga yakulembeddemu enteekateeka zino, atubuulidde omugaso gw'obukulembeze bw'abayizi bano. Amazima tugisabira ddala ewagire omulamwa guno. Bono bakulembeze b'abayizi tuleeta ebibiina bino okuba nti abayizi bajjira wamu n'abaako ensonga zaabwe ze beegeyamu ne babaako buli omu kyakopa ku ssomero gy'avudde. We Namagunga ali emukono n'abaako kyakopa ku Wegayaza ali mu Wakiso, n'abaako kyakopa ali ekyamate entungamu, n'okubasigamu omwoyo gw'eggwanga omukulembeze waffe gwatukubiriza. President w'ekibiina kya National Students Association Kato Stephen atubuulidde byatandikirako oluvannyuma lw'okulayira nga n'abalala baliko be balambuludde era ne basaba bannaabwe okussa ennyessira ku kutumbula ebitone byabwe. Tuba tetusobola kukola bulungi gye bujja era tuba tetujja kusobola kukola bulungi. Essomero lyoba tusobola ddikuuma nga liyonjo, kaakati nga tugeze sanitation prefect onaakuuma otya ekibuga kyaffe nga kiyonjo gye bujja. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okuteekamu amaanyi okukolera ddala nga bajjukira ebirayiro byabwe. Kuba okukuuma empisa mu masomero gye basomera, okujjukira ebirayiro byabwe bye tulayidde olunaku olw'olwaleero, era okubeera ekyokulabirako eri bayizi bannaabwe. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agaleero.